Buterevu nkwaniriza webale gyokola nze muzukulu wa Mutesa Asire Bukesa Butambala Kalondozi Semba Joel Fred ntambudde ndigomba ewa mu mwami Dani Mugula jukira endagaano jukira ebirayiro tusisinkana okunyumya emboozi ez'ebyafaayo ddala walayira abo wali obatizibwa nti neganye sitaani n'emirimu gye n'akola ng'ebyo Katonda bye yalagira n'abeera mulaba yigganya sitaani wayogera ng'otyo okwefunira linnya. Tugenda kubanga tunyumya emboozi eziwerako ddala naddala mu nsiike eno ey'okuyimba olutuuke bweru ng'okola bibyo ne weegomba okuba omuweereza wa sitaani ate katutegere okuva ku ye ebyafaayo waatandikira okubibakira bambi kati kyekiseera abadde yeebase ggweza okukola be abaasoma Bayibuli kati mugikwate nammwe abasiraamu Kulaani ginyweze kale ntaba Katuliki Evanjiri mugikwate mwenenye ate n'okutuuka olwaleero ng'akyaliwo katumukozese tubeeko bye tumuwulirako. Kati nga Eri Wamala yali mukugu nnyo mu gita era nze kube naakalabako wano Eri Wamala yali mukugu nnyo mu gita. Okusooka yasookera mu kadongo kamu nga nkyamuwulira buwulizi kuno kakati n'agenda ng'akyuka kadongo kamu n'amulekamu Ssebadduka naye nandisabye ekyo kindekere sirina ttabu na muwagizi kubanga buli omu alina endowooza ye era neyo basudde twamusanga eyo ewaabwe Kalububbu anti kati gye twamusiŋŋaana oba gye yajja gye twali tugenda okukola n'ajja n'atusinkana n'agamba ndi muyimbi ne tumugamba atuyimbiremu era n'ayimba oluyimba olwo Mukyala Mugeru twali tugenda kubeera mu nnyendo ne tugamba ajangu mu nnyendo nti tujja kuteekako ne ku stage ng'ayimba bulungi tumuwulidde kakati ne tujja mu nnyendo ne tumuteeka ku stage ate kyannyanguira kubanga okuyimba nali mmanyi n'okuyiiya nga nkumanyi kale naakati kwali kunaza bunaza kakati waliwo muganda we bwe baddiŋŋanwako naye nga ate ffenna twasomanga ffenna wano kakati y'omu ku bampalaawala neŋŋenda era nga nsulira ddala we nga bamuyita Wire Mujwala. Mu Uganda n'obwetolovu bw'ensi eno ku bugazi bwe tusaasaanirako mulimu ekigambo olulimi Oluganda abazungu baagenda ne bakisoosoowaza mu bitabo byabwe ate ne bakiwa ekifo kya kumwanjo nnyo naddala bwe kyatuuka okuyimbwako mu nnyimba ez'enjawulo n'okuterekebwa mu bitabo eby'enjawulo. Tugenda kubanga tunyumya emboozi eziwerako ddala naddala mu nsiike eno ey'okuyimba ebyokuyimba bibadde biwanvu okuva bwe byatandika wano mu ggwanga lino katutegere okuva ku ye ebyafaayo waatandikira okubibakira ate n'okutuuka olwaleero ng'akyaliwo katumukozese tubeeko bye tumuwulirako. Nze muzukulu wa Mutesa Asire Bukesa Butambala mukkirize ebyafaayo tubyogere ne omukulu Dani Mugula. Yajja Dani nsanyuse nnyo okukulaba. Essebo nange nsanyuse okusisinkanako ssebo olunaku olwaleero ntambula olugendo oluwanvu okutuuka eno ewaffe mumanyi bayitayo wala naye nga teri muki nga teri mumanyi naye wabayo mumanyi tewaba wala n'olwekyo nange nsanyuse okunsisinkanako olwaleero luno tuwayeemu bye tunaawaya webale nnyo. Kakati wano wooli ssebo oba we muli ekyalo kino bakiyita Najjooki tuli Gomba saza Gomba ne disitulikiti Gomba era wano wembeera kale nno buli kimu wenkikoledde kumpi kubanga nze wano we nasinziiranga ne nzija mu kibuga nenkola emirimu gyange egyo gye tukola ate nenkomawo. Ozaalibwa luddawa era amannya gajja gatya? Wano wenzaalirwa wennyini wano wendi era nga wewaali bakadde bange bonna baagenda dda kaakati nze nensigala nga nzirukanya ki ekifo era wano ewaffe. Tugere ku bazadde abakuzaala maama ne taata amanya gaabwe namwaka kigwe. Abazadde abo taata ye omugenzi Rusania Kaggwa musajja wa Mamba nange ndi wa Mamba nno
ate omukadde omukazi yeeyo niya Nabatanzi omukazi wa Lugave eddira muzzukulu wa Ndugwa kwetambulira dda kale nno be bandeeta mu nsi muno nga bondaba. Myaka ki egyo? Okuzaalibwa kwange nze nazaalibwa mu mwaka gwa 46. Okay. Biki bijjukira akatono ennyo mu myaka gy'ozaalibwamu awo wano mu byafaayo bya Uganda oba ne mu nsi nga bwe yali eri? Kizibu okugamba nti bwe nazaalibwa nga ndaba kino na kino okuggyako ng'omaze kukula ne bakubuulira nti mu kiseera we wazaalibwa nti oba waaliwo kino oba waaliwo kino, naye nze nzijukira bulungi nti waaliwo entalo ez'ebweru Sematalo. Bwe nzijukirira awo abaaliwo mu myaka egyo kye kyokka kye nzijukiramu. Bali bakomawo. Taata yali omu ku abo bagenda okusevena kubanga emboozi z'abamu ojja kuwulira nga bakunyumiza nti mu myaka egyo twawuliranga abaseveni nga bakomyewo. Omuzadde yali mu mirimu ki? Teyali mulwanyi, naye be bamu ku baaliwo mu kiseera ekyo. Kwegamba era be baatunyumizanga ne ku mbeera bwe yali kuba kati nze nali sinnabakugira ki sinnategeera. Otandikirawo okusoma? Okusoma nze natandikira Kasaka. Okusoma kwange tekwali kwewala nnyo kubanga munaye ssente zaali ntono, twali abaana nga tetusobola kubanga ffenna tusigira ki tugenda tusoma, naye nasoma ekisaanidde nankoma. Omanyi ffe twagiyitanga J1 mu kiseera ekyo. Kaakati ne mba nga sisobodde kweyongerayo era awo nakoma awo nakoma ne kwatagana n'ensi. Kwatagana n'ensi. Olwosookera ku ki bw'okwataganya n'ensi? Tewali mu ngeri mu myaka egyo tewali nnyo bintu bya kukola nga bw'olaba kati. Tewali okuggyako omuntu nga mugerengetanya. Kanange neetwaliramu bagerengetanya kubanga ate kye natandikirako tekyali kya bulijjo. Nze okutandika nze nali obuyimbi kugamba kyo kitone kyali nga mwekiri. Era nawuliranga abayimbi katugambe nga Eri Wamala. Eri Wamala yaliwo? Wali wamuwulirako? Nga lwaki simuwulira mu myaka egyo? Nga muwulira. Mbadde manyi nti Eri Wamala wa myaka gya 9 waneera yaliwo mu biseera ebyo? Yaliwo. Kaakati nga ze nnyimba zempulira mpozi n'omugenzi era Christopher Sebadduka. Nga be baliwo? Nga be baliwo. Mubawulirira ku ki? Radio Uganda. Radio Uganda nga weri UBC yammwe. Mpulira. Nga kw'omuwulira ennyimba? Nga twewulirira ennyimba. Kaakati naye nga nze ekitone kyalimu eky'okuyimba. Saali kugamba nti oba nakironderera olw'obuzibu oba mbeera gye nalimu nti kanjige kino nsobole okubeerawo. Nakyagala bwagazi nga mwekiri era nenkikozesa nenkikulaakulanya. Kiva ku ki? Kiva ku bazadde? Kiva mu ngeri gye wasomesebwamu? ddiini gy'osoma? Kiki kivaawa? Naye ndowooza ekitone tekiriiko obuzadde, waawo kiyinza okubaamu naye nga omuntu ozaalibwa nakyo. Mu kuzaalibwa nakyo n'osobola okugira ki? Okukikulaakulanya, okukyongerako. Kale nno kaakati kyenva nkugamba nti okuyimba saayiga nti nakuyiga kubanga ndi mbuzibu ngende enkola kya nayagala nnyo okubeera omuyimbi kyekikulu. So gwe mulimu gw'otandikirako ng'obadde otugamba nti si kya bulijjo? Ye. Olw'otandika otya? Anti nze nakwagala okuyimba era nenjiye engeri gye naagira ki gye naatandikamu. Owulidde? Era bwe kye nakola olw'okuba nti waliwo abayimbi abo bempulirirako. Sebadduka Christopher, Elisha Wamala. Ennyimba zaabwe nga nziwulira naki. Kakati nange nemba nga ntandika okugira ki? Okwagala okutandika ekikyo. Naye obuzibu bwe nalaba kwe kuba nti nali eno mu kyalo.
ate ng'ebintu ebyekika ekyo byonna olina kubikolera ng'oli luddawa mu kibuga ng'ate mu kibuga sirinaayo omuntu yenna mumanye gwe nnyinza kugira ki kwekwatako kale nno nasanga obuzibu bungi naye Katonda kyaterekera omunaku tekigira ki tekivunda yannyamba nensobola okuyitawo okuvayo okuva mu kyalo oba okuyitawo kugamba okuva eno mu kyalo ntandika okugenda okugira ki okutandika okugaziya okuyimba kwange katono nnyo nga tuzzeeko mu kisaawe ky'abaaliwo oyogedde Christopher Ssebadduka ne Elisha Mahamala bayimba ennyimba za njawulo n'ebika by'ennyimba zaali za njawulo bo competition yaabwe yali yeeta mu biseera ebyo mwawulirangako nga Ssebadduka leero aleese gundi aleese baani abaaliwo abaali bakubagana abaali tewaali nnyo bayimbi bangi kutwalira wamu singa si bangi ngaakati bw'obalaba era nga omanya nti gundi kugaba babalira nga betwandige nti babalira ku ngalo baali bagagga nga beegombesa saamanya nnyo mbeera zaabwe kuva gye babeera bwekiwayagala kwe kuyimba naye nze nga ennaaka yange yali yakuyimba nga tofuddeeyo oba bafuna oba tebafuna ate era ng'atwalibwa nga muntu kugamba tewaaliwo nnyo byakugiranga kati nti oba TV ng'eyo nti omulaba oba wafaanana atya oba atya wabula kumuwulira bulizi naye ate nga bw'omuwulira oyagala nnyo omulabeko ate ng'era omulowooza okuba omuntu waki ow'enjawulo kale naakati ekyokugamba nti oba yalina ali ki oba yali ali bw'ati ekyo sikyafaako abantu abo betwogeddeko abayimbi bayimbirako keno ku kyalo ne mubawulirako oba ne mubalabako nga tonna bakuyimbira kibuga egambye nti twawuliranga bulizi ku rediyo Uganda kyekyokka ekitegeeza nga okubawulirako olina kutayiminga butayiminzi saawa bwe ziti ez'ennyimba era ennyimba nga rediyo bwe zikuba ennyimba owulidde nga ennyimba zaabwe nga bazikuba nnyo ku rediyo nga tunyumirwa mu ngeri emu oba endala otandika mwaka ki okugamba nti kantandika ekigere kiyingira Kampala tuli mu myaka kyolwo nze okutandika okuyingira mu Kampala nayingirayo mu 65 obote yatuliko wano awo nayingirira nenkwatagana n'abamu ku be nasobola okukwatagana nabo owulidde nenyambibwa kubanga nenyingira mu kuyiga gita kwabo abamu ku be nakwatagana nabo nenjiga bulungi gita ate kyanyanguyira kubanga okuyimba nali mmanyi n'okuyiiya nga nkumanyi kale naakati kwali kunaza bunaza tuddeko kemabega bweki ekikulowozesa nti okuyimba wali okumanyi n'okuyiiya walinako obuyiiye bw'obutonotono obwaliwo nga wano ku kyalo ng'obwolesaamu obuyiiya n'awaka wokka nga nnyimba ne bampa n'ebitole by'emmere kubanga gituyimbiremu endongo kubula wandibadde otuwamuko era kyandibaddewo ekiro naye nga kuyimba era kwava eno nga kumaze okuwulira nti ndi muyimbi nja kuyimba owulidde kayi ekikojjukira ke watandikirako noga nonno ndabika nja kuba muyimbi n'abakuli okumpi ne bakugamba nti ye kino kisobola nze kyali kizibu okumanya nti kino kyenkola kya kitalo okuggyako abagira ki abawulira ne bagamba wamma nno omwana ono ajja kugira ki ajja kuyimba owulidde naye nze akayimba ke natandikirako bakayita nti enkomerero eri kumpi amanyi bakatuuma engeri abantu gye baawulira ennyo okuyimba kwange bakatuuma amannya ge baagala bakayita tewali alimanya kiseera akagombe naye nga lwe luyimba lwe natandikirako enkomerero jjukira endagaano jjukira ebirayiro ddala walayira bwe wali obatizibwa nti neganye sitaani n'emirimu gye n'akolanga ebyo Katonda bye yalagira n'abeera mulaba yigganya sitaani wayogeranga otyo okwefunira linnya olutuuke bweru ng'okola bibyo ne weegomba okuba omuweereza wa sitaani ate ibambi kati kyekiseera abadde yeebaseggweza okukola be abasoma Bayibuli kati mugikwate nammwe abasiraamu Kulaani eginyweze kale nti abakatuliki Evanjiri mugikwate mwenenye
ke kayimba ke natandikirako. Okayimbira muzeeyi. Okayimbira muzeeyi taata. Bonna nga bwe bali ne baganda bange. Ko gwe osaana kuva mu byakusoma gwe. Ate ekirungi kwegamba era okutandikira ku ekyo. Kwegamba amaka mwe nakulira gaalimu eddiini. Era nga tukulidde mu bya ddiini okutwalira awamu. Kati kyanyanguyira entandikwa eyo okuba nti ebintu by'ennyimba mbigira ki abikwatagana bulungi butungi nnyo. Kakati onzije ku kyenali ndowooza kayimba ku nali nze nkagatta ku Obote nze nga ndabira ddala mu butuufu kubanze natulako eka nempuliriza akayimba ako ne ngamba laba omukulu yaloota ebiribaawo si bwe kyali kubanga oluyimba olwo nagenze bwe nayimba oluyimba lwava mu byawandiikibwa. Kakati bwe naluyimba abantu ne baluteeka mu byensi. Akatwogera amazima kiki ddala oluyimba lwa byawandiikibwa oba oluyimba lwa byawandiikibwa kyekikulu anti kati kyenkugambye nti kakati bawulira bwe kyakwatagana n'embeera eriwo oba n'ekiseera ekyaliwo baalaba nga kijyawo bulungi. Kyekyalufuula olw'amaanyi lwava mabega nga lw'amaanyi kubanga nze naluyimba mu 68 kiwulira era olwo nga oyo yafuga ng'akyaliko kakati mu kuvaako ne lukwata kakati ate ne baluzuukusa kubanga baamuggyako mu meka 7 tokiraba emyaka egyo ne lusamba akaggi naye nga ate n'okuva emabega waliyo kayina akayimbako oluyimba lwali luganze nnyo wano nga lw'amaanyi nnyo. Kakati ate bwe wajjawo emitawa kwegamba eminankani ezo ate ne lwongera amaanyi ne batuteeka mu kintu kyeŋŋamba nti mwe lutaali ne baluteekayo kwe kuwulira nga bagamba nti aba yayimba kino na kino naye nga nze nanka yange yali yakuyimba byawandiikibwa oba byaddi. Katono nnyo nga sinnaba kukoma waawo oluddukiddewa kubanga batugamba nti ebiseera ebyo omuntu yayimba ku nnyimba ezaali zivuma oba ezirowoozebwa okuba nti no ziri against the government kyali kizibu gyali mpulira nti abamu ku bo nga mukulu Sebadduka yayimba Serukama Mayute nti embeera yagga gwe tewafunako bibuuzo bingi naye anti kakati olwo ye Obote 2 anti kati nkuwadde ekyakulabirako ekyajja oluvannyuma kati gwe mu kusooka kyali kitya anti kakati awo tiwaaliwo kyonna kiri wabula abantu bakirowooza bwe batyo era nga bw'omanye nti Kabaka tatta wabula abaki abawuzi b'obunyama bano bebaleeta obuzibu naye bakinonoozaako naye ate nga n'embeera yali tekyalina muntu kuddaawo olw'okuba nti waaliwo okunyeenya kino nakiri. Kazira katono nnyo emabega mu 5 awo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa II wakomezebwawo n'okuwaŋŋanguka mu 5 wali tobitegeera ebintu? Nze nali ntegeera kuba ndowooza nalina emyaka 46 giba myaka emeka mu 5 nali 9 awo bwe ntyo naye nga nali ntegeera bulungi. Kiki kye wategeera awo? Anti kati kumuwaŋŋangusa nali mbitegeera ntegeera mu kukomawo mu 5 era namulabako n'amaaso kubanga yali yakomawo n'atandika okulambula amasaza ge. Kakati ffe baana baleeta okukumba okukumba nga tuyita mu maaso gaani gabeene era twali ku ssazaawo ekitunzi atudde bwati ku kasheedi ffe nga tukumba tuyigira ki tumukulaga nti munnamwe era nkyejjukira bulungi nnyo. Kyali kitya mu 5 abantu omanyi Buganda eno ebyafaayo byayo batulaga nti ennyonta Abaganda gye baalina luli ng'ekikolebwa Kabaka waabwe kibakwata ku mitima. Waŋŋanguka mu 5 wali okuzeemu ku myaka nga 89 ebigambo byawulirwanga bitya okusinziira ku byawuliranga mu bazadde n'embeera eyaliwo mu Buganda? Saali nnyo naye kwegamba nnyinza okugamba nti bwali bulumi bwereere wano kubanga oba oliawo kyali kyebonere mu bantu ba Buganda okulaba nga bakwata ku Nnamunswa oyo ne bamutwala nga atwala kitagasa. Bantu baali bawooteevu nnyo naye olw'okuba nti bamutwala butwazi nti tekwali kufa
basigala bakyalina essuubi ne bakigumiikiriza era ne baba bagumu. Nze ku mirembe egyo gye mpulira bakulu banyumyanga nti bagambanga nti ono mwerabire muteekeeko kabaka omulala, naye ne bagaana nti ffe twagala ani? Twagala Muteesa. Bye bimu ku ebyo bye nawulyanga naye nga ndi muto nnyo sinze mbigoberera. Bw'akomawo 5 tewayiyayo kayimba awo omanyi kati gwe wali omusanyusa nkufudde myaka nali muto nnyo. 5 nali muto. So wali tonakutandika? Nali sinnaba. Kuba nze ebyokuyimba nkugaye nabitandika mu 65 bwentyo mpaka nentandika okufulumya ennyimba mu 68. Tukomyewo wano eno ku kayimba Kagombe k'enkomerero. Tewayongerako kayimba kalala? Ennyimba nnyingi. Ku kayimba ako yali alubamu namba? Edda tetwayimbanga alubamu nga kati nti nkutte alubamu eriko ennyimba oba 6 oba mmeka. Twayimbanga obuyinja buno busingo nga kaliko ennyimba 2. Era oluyimba olwo lwali enkomerero eri kumpi nga erudda waliyo nti omulogo n'omusezi. Oyimba ku balogo n'abasezi? Nga ddulu lugamba lutya? Kakati gwe olw'emyaka gyenkaaga oyinza okusanga nga n'ezimu sikyasobola kuzigira ekiseera kiwanvuko. Katono nnyo otugambye nti waliwo abakukwatako ng'oyingidde ekibuga okukuteeka mu kkuba ettuufu nti kati endongo giyige, kakati bakutadde eri abakola amayinja n'abalinga abo. Baani abo g'osobola okujjukira? Anti kakati okutwaliramu eri Wamala yali mwana muzaale weeno waffe Weggomba. Kakati waliwo muganda we bwe baddiŋŋanwako naye nga ate ffenna twasomanga ffenna wano. Kakati y'omu ku bampalaawala neŋŋenda era nga nsulira ddala we nga bamuyita Wire Mujwala. Owulidde? Kakati y'omu ku baagira ki? Banyonga. Ate ne Wamala nga era naye tugendayo bw'atyo ng'ali ku UTV eyo. Yaliyo mu UTV nga y'omu ku bakwataganya bakulu. Kakati engeri gye twali tumanyiganye ng'ate ffenna tuli beeno ne kinyanguyira okuba nti ekisaawe ekyeŋŋendamu mulimu abasobola bw'oyingira n'okwatagana ne Eri Wamala gwe kiki wasakanya essira okweyigiriza? Yali ndongo kwali kugamba nti yatambula na mukulu bangi oli asisinkana omuntu kati ng'ekyokulabira ku Kyagulanyi munnammwe weeno Munnagomba Fire Bombo Lutaya naye weeno Weggomba. Gwe kiki kiwasaka ennyo omulaka obw'essira? Anti kakati abantu be nali nsisinkanye nabo kye nali njagala kye baali baali bayimbi. Kakati nze nali nina kulaba nnyimba ntya ngabo. Owulidde? Kyekyali ekikulu ate ng'era mbadde mbawulira. Naye kati bwe tutukagana bwe tusemberegana wabaawo okunyumya, wabaawo okulaga kiki kyolina okukola bifaanana bwe bityo. Tunyumiza ku lugendo olwo ng'otandika okuyiga wabeerawo abakugamba nti bwe naleeta waka wange ne muwanjulyamu abakulu bamugaana mu kusooka. Ndawulyako abayimbi bangi abajjanga eyo ku UTV ennyimba zaabwe ziwulirwe nga batandika okuyimba bagamba tekijja kukola, naye ate oluyimba ne luyita gye luyise ne lufuuka olw'amaanyi. Gwe nnyaniiza yali ye tebakwaniriza batya? Nze natandikirawo kubanga oluyimba lwe natandika nalwo era mu ndowooza yange ndaba nti lwe lukyasinga. Weewaawo nnyimbi ennyimba nnyingi abantu ze baagadde, naye ku lwange mpulira nti lwe luyimba olugira ki, era bw'ombuuza nti oyisinga kwagala luyimba ki, era olwo lwe nkugamba kubanga lwe lwandeeta ate era lwe ndowooza nti singa terwali lwosanga sandi iseewo nga bwe kyandibadde. Tunyumya olugendo otandika oluyimba lukusitudde, ki ekiddako mu bulamu bwo? Anti kati bwe ntandika okuyimba mpozi ekikulu kye twalina wano nga bw'ogenda okukwata ennyimba wano nga olina kgenda Kenya. Owulidde? Nga wano twali studios ezikwata ennyimba. Ate ekiseera ekyo kyali kyamayinja, abamu ge mutakyamanyi nti amayinja kye ki. nga tuyimbira ku mayinja ne tuyimbira ku
obuyinja obwo nga buyimbira ku record player. Yes. Waliwo agasooka amanene aga radiogram, agali aga gramophone, owulidde. Naye kati awo gajja gakyukakyuka nga kati bwolaba ne tuba ne CD ne tuba ne bige flash bwe bityo. Ani akussamu akasente awo? Ekirungi kyaluli amakampuni agakwata amayinja ago nga goge gagira kige gakusasula go gakusangamu ssente okuva eno n'ogenda eri. Owulidde. Ne bakusasula kwagamba ye amanyanga bwe babala ngeri yaabwe ku ssente zikutambuza n'okubeerayo nakinaki. Okay. Tuule ku experience ye Kenya kyali kitya musinkana eri abasajja teboogera Luganda teboogera ki ng'ogenze kukola kyabanga kitya? Naye music yo erebeera muntu kugamba tekyetaaga kubanga omanyi olulimi kubanga wano tubadde ne music nga tetumanyi bibayimba naye nga tetunyomerwa kugeza nga Abakongo. Wano Abakongo bakyaka nnyo wano. Owulidde. Naye nga tetumanyi kibayimba naye nga ate music waabwe ayagalwa nnyo wano. So experience yo yali etya Kenya? Anti kati Kenya nze bwe nagenda ne tukwatagana ne ba musician abaayo. Osisinkanayo baani abaawo wano kubanga nabo wano bangi abaagendanga eyo katugeze ovudde eno otuuse eri osanzeeyo abakugu. Wena bye wasangayo ko bannayuganda? Mwavanga eno nga mugenze nga abannayuganda abagenze okulikodinga eri. Era mu studio nga musangamu band eri ready. Kakati olw'okuba nti nze ffe oba nze kaŋŋambe nga nze mmanyi okwekubira gita yange naddala baakadongo kamu okwata gitaayo n'okuba gitaayo ne bayingizaamu ebivuga ebirala. Owulidde. Gita eyo ogiyiga otya kubanga mpulira byogerwa nti gw'omu ku bakugu abazibwa ennyira abalungi mu kukuba endongo eyo. Wagiyiga otya okugikaza ennyo? Anti kati bwe nnakwatagana n'abagimanyi. Ekitegeeza naawe olinayo bw'omanya nti ate baali bakugu? Kati nga eri Wamala yali mukugu nnyo mu gita. Owulidde. Ensi temumanyi naye yo naye yali mukugu? Yali mukugu nnyo mu gita era nze kube naakalabako wano. Eri Wamala yali mukugu nnyo mu gita. Wadde yayimbanga ki okiyita otya abana yakiyitanga ate bandi kiki? Yayimbanga bandi. Okusooka yasookera mu kadongo kamu nga nkyamuwulira buwulizi kuno ku radio. Kakati n'agenda ng'akyuka ye n'ayingira ki? Kadongo kamu n'amulekamu Ssebadduka. Bebaali bonna mu kibiina kyeki? Tewali bebaali mu katale mu kaseera mu kiseera ye n'avumbula ekipya ye n'agenda n'ekyo nga nakutuusa kati nga we yafiira. Gwe mundaba y'ebintu byavumbula bandi wano mu Uganda? Sijja kukiwaako nnyo nankani kubanga waliwo banneera abaaliwo mu myaka egyo. Baaliwo nga ba Fred Kanyike, ba Fred Gundi, ono atanawa Musolo yani Masagazi, waliwo Kyambadde n'abalala. Abo bajja wano mu kinaana sibeewala nnyo. So eri Wamala yali mukubi wa ndongo mulungi era yakuyigiriza nnyo endongo? Kugamba nakoppa kankuyite kukoppa. Kati gwe bw'oyozaamu ate gw'ogibanga yakadongo kamu? Nga yakadongo kamu anti nkugambye era naye yasookera mu kadongo kamu. Katonda nnyo nyambaako omanyi nange njala okugiyiga. Gita eyo ekisookera ddala nga tuvudde ku kyokugamba nti kisobola okubeera ekirabo ogiyiga otya? Kubanga okuba nayo kira naye mu butuufu ddala nga tuzze ogiyiga otya? Ogiyiga ng'ekintu bw'okiyiga kasita oba ng'okyagala. Kubanga kati katugeze emmotoka. Nyinza okuga nti emmotoka ogiyiga otya? Naye olowooza wandizzeemu otya? Nti ogiyiga oba ogyagala. So ne gita wagiyiga? Nange nagiyiga olw'okugyagala. Olw'otandika okusabula gita? Owulidde. Gita yekutuusa ku kutandika okuyiiya ennyimba endala yakwanguyiza omulimu gw'okuyiiya? Okuyiiya ndali muyiiya nga bwe nagambye olubereberye. Kakati eno yeekuwerekerako buwerekezi okulaba nti by'oyiiya
obiyiiza muki munanka mu giteeyo oba mu music oyo wakadongokamu. Otandika okuyingira ebivulu olwo tonaba? Ebivulu nno nabitandika mu myaka egyo kubanga radio Uganda yali eteekateeka ebivulu mu National Theatre. Kakati ng'eyita abayimbi abakadongokamu abaki ab'ebitontome abakatemba neekola ekivulu eki buli myezi 3. Kakati era ebivulu ebyo nze bye byasinga okundaga bantu nti kyenkola nkitegeera. Era we nasinziira n'okugira ki okuvaawo okugenda okutandika okukwata ennyimba ku mayinja. Myaka ki egyo? Anti kati awo 65 awo ne wabaawo obujagalalo 66 sooka tusirikamu kati 68 wasirikamu okuyimba. Kyali kiseera kizibu nga temulina woyinza kuyimbira. Toyimba? Oda abaavu oba mwekuma? 66 kaali kaseera kazibu wano. Kafiyu ate byonna byaliwo kubanga kwe kulumba olubiri 66. Kakati awo ebintu byonna biringa ebyagira ki ebyakkakkana ne bisirika. Era okuddamu abantu okugira ye 67 68 awo. Era nze nkugamba nti awo natandikira okurekodinga. Osookedde kaliwa? Anti kenna kuyimbiddemu. Abantu olwo bakweyanjulidde naawe beeyanjulidde bakutegedde. Mutera okuyimba ne mufulwa mukawo kati nga basereebu. Kiki olwo abantu bakugamba nti oli mulala nnyo? Nkugamba nti era bw'obeera nabo bibira bibaba banno. Kyeŋŋamba be mukola ekintu. Mutabani wa Eri olubagamba mutabani wa Wamala ono. Kubanga ate Wamala ye yali mulala yali kugamba nga ye tali nnyo mufu ate betwandiise nga abatandika mu kiseera ekyo. So teyali wa bulijjo nti omalaga musisinkana. Era nze nange okumusisinkanako lwakubanga bwe nkugamba nti yali mwana muzaalwa yeeno nga tumanyiganye. Tukogereko akantu ako nawulirako abe mukiri wa CBS ng'ayogera nti Wamala yali musajja alina class ate ng'agikuuma. Bwakiraba otya? Era ekyo nga tekyogererwa. Ye yali akuuma kugamba akuuma ekintu kye, akuuma embeera ze zaali yange nza mutindo kanguyite bwenti nga wawagguluko. Mu bayimbi abali Uganda olwaleero oyinza mugerageza kwani? Sina gwe mugeraageranyako. Mu bonna toyinza okugamba kamiliyoni oba kalondozi? Nedda. Ffenna ne tusobola? Nze ku lwange nga bwe nali mumanyi era mulekerayo nga bwali sijja muga nti yenkana gundi. So tutambula otugambye ndi mu recordings ne muli bato mwenna mu kisaawa awo ku National Theatre katugeze n'ebyali waawo balala ki abaali mu mujijingo ogwo ng'oluvannyuma bafuuka ab'amaanyi? Anti kati nga bwe nagambye abayimbi tebaali bangi mu kiseera ekyo ate ebintu bizze bibaawo ne bigenda nga bivaawo ebirala ne bidda. Kaakati mu kiseera ekyo abayimbi ab'ennyimba oba nziyite za kizungu zaaki kubanga ennyimba waalingawo ennyimba ezaffe ez'eŋŋoma ez'ekiganda naddala okusinga ng'ezo ennyimba zimanyiddwa wano. Waaliwo abayimbi waaliwo Namale waaliwo ani kuganga bayimba ennyimba nga ze zitera okuyimbibwa ennyo ku ki. Kaakati zino ez'Abawamala zino bwe zijja kuva ku z'ebweru kuba sijjaga nti ze zaasooka kuva ku z'ebweru okuba nti bawulira ennyimba mu lulimi lwe bawulira ku muyimbi gwe abaawano. Olidde kwegamba yenjawulo eyaliwo nti abantu baali tebamanyi nnyo nti wano nawo wayinza okubaawo abantu abayimba
kintu ekyeri ekintu ekipya ne bakiteekawo ne bakisaawo waliwo okusinga folk ekinnansi omuntu ajja n'engoma ye n'ayimba lubaale weebale era nga nnyimba ze ziri wano senga nkuleetera ku mayinja gali agedda agasooka aga gramphone ojja kusanga nga nnyimba ezisinga zaali za kinnansi. Ninako mukwano gwange omu twali twogera n'aŋŋamba nti ekisinze okwerabirwa ensi kyekigambo ngoma kubanga engoma eyo kati tugitwale ng'endongo kuba engoma eyo erimu buli kimu. Engoma eyogera ebyafaayo, engoma eyogera buli kimu nti abantu bye baakolanga edda ne bwe giba mirimu nti oba okubumba oba okuweesa oba okubajja buli mulimu Abaganda gwe bakola guliko ennyimba eziyimbibwa. Kiki ekyabagaana okufuula ebintu ebyo okubiyimbako mu bitabo ku mayinja kubanga ezimu zeerabirwa ensi yazeerabira so nga ze twandibadde tusinziirako okuwandiika ebitabo oba okusinziirako okusoma olwaliro ebyafaayo byaffe ebyobuwangwa. Anti kakati nga bwe nkugambye nti buli kiseera ekijja kinafuya ebibaddewo ate ne kitambula n'omulembe ogwo okuliwo. Kakati oyinza okwesanga nti kadongo kamu yayitimuka nnyo wano mu myaka egy'emabega. Obuyiiya obwo bupya yiyayo emboozi awo nga bw'ogambye nti olira kati ekyo ne kiyita kiri nti tusobola okuyiyayo ekirango ovudde mu biri ebyekinnansi bya lubaale w'abaana golokompaati essebo. Kakati okusinziira ku mulembe nga bwe gugenda gukula wabeerawo enkyukakyuka era oyinza okusanga nti kati mu emyaka gyammwe tewetaaga kuyimba ndongo budongo ng'abantu ate nga bakusasula ddala. By the way gye tulaga mu maaso tetukyetaaga kuyimba ojja buzzi n'ogamba abantu nti yeye ne bakwanukula ate ne bakugamba nti oli wa kitalo n'okuŋŋaanya nti oli wa kitalo nnyo. Tutambula awo tumazeeko egyenkaaga tuyingira 7 oddamu kulaba ki kuba kati oli muyimbi atandika okwezimba okakata ddi. Anti era kugamba byonna bitwalire wamu kubanga saayimba n'enkoma. Wayambukira ddala? Nayambukira ddala nze nayimba neŋŋendera ddala waggulu kuba nze wano nafunako n'ekikopo kadongo kamu olidde mwaka gwa 78. Ovuganya nani? Tewaali wabula okulonda nti asinze ki? Yasinze banne. Olwosingana ki? Anti bo baabalaba akubye kadongo kamu. Kyembuuza nange walinawo luyimba ki? Nnyimba nnyingi ezaali awo kwegamba okulonda tekyali gamba nti oluyimba gundi lwe lusinze. So 7 otabukira banno. Base badduka bona kakati bonna kugaba abakulu kubanga waliwo ministry ya culture. Yaliwo. Simanyi kati gye mwagiteeka naye nga yaliwo. Yagwe tumuzaabuza naye nga weeri. Otyo kakati yo yalonda neeraba nti ani agize eki asinze okuba kadongo kamu. Sigamba nti nnyimba zonna oba ki naye kadongo kamu era nempa ekikopo n'ekitereka ate kyandizeewo. Kale naakati kyenkugambye nti ebintu bijja bikyuka okusinziira ku mbeera nga bweri. Wasinganako kuobote mu myaka gye gyasooka wali muyimbi w'amaanyi mu myaka gye oba wootutumukira oyo ye mukulembeze gwe saasisinkanako. Amiini kubanga ye yali nnyo tali nnyo mu nnanka yaffe eno. Omusajja mu communist tayagala era ekyo nja kukyogera bwe ntyo nti teyali nnyo kati katugambe nga Amiini bwe yali. Amiini ye yali nnyo bantu era nga n'ebintu bino abyagala nnyo. Wanayikyaabeera nabo. Olidde era nze okuva awo n'abakulembeze nzize bonna mbalaba. Amiini ogwo awandiise ebbaluwa agamba nti bwe mutaneetera ddaani banaye endongo teewoome oba yakusanga eyo. Nkwegamba walingawo emikolo egimu egitegekebwa ng'era kati bwewandigirabye kololo. Kakati ne muba nga mulina okugira ki? Kwolesa. Kabakulu ng'abo baba baagadde. Stage kyennene gye wasooka okuyimbirako naddala nga tuli ku mutendera ogwaggulu ogw'ensi yonna nga Uganda. Wano awaffe wano National Theatre kyekyali ekifo ekyawaggulu. Va ku bino ebizze bibeerawo ebiyungako kati
noga nti oba kifo gundi oba bakubidde mu Africana oba naye National Theatre yali yakitiibwa nnyo wano ngera n'abantu baayo bali class banjawulo. Ebiseera ebyo ssente zaalinga era bwe zaali zeefaanana kugamba zaali mu nnusu kanzite nnusu sijja kugamba nti osasula oba 10 bwe ziti oba bwe ziti ofunako gwe ng'omuyimbi bakusasula era kugamba ekintu ekikoleddwa mu kifo ng'ekyo ng'okiraba bulabi nti balina okukusasula. Okay. So Amini ofuna ddi omukisa ogumusisinkanira oba okumwolesezaamu? Amini kwegamba yatambulanga mu ggwanga nga wano bwanajja kati wano ewange ffe Gomba najja n'abeera wabadde ku mbuga n'avaawo n'agenda egyendi kakati nze awo nasookera okumugira ki oba okumuyimbira banga nzijukira nayimba oluyimba nti Amini yatulonda lugenda luti olwo sikyalujjukira sera biwanvu nnyo ebyensanvu Amini yatulonda naye Amini n'atulonda kugamba nengezaako okulaga abantu nti tubadde mu mbeera mbi tulisibwa luti naye Amini yagira ki kubanga ama nawulirako ne Sibadduka yayimba akayimba awo akawaana Amini awo simanya mbu kibiki abagundi bwe yamala okugoba abayindi nayimba akayimba kawulirako mbumanyi so naawe no wayina akakakali kamu so abayimbi bangi bamuyimbako awo ne bamuwaana ng'oje kabalagala egonje lwali lwani simanyi oba lwali lwani naye nga nalumanyako lwalimba lwa Amini kumpi yekiggulalo gikiwa abaana anajja kabalagala gonja byali biseera bye ebyo byonna. Okay. So mubeerawo n'Amini kiki omujjukirako ng'omukulembeze gwanga ne Tafali lyayongera ku bitone byammwe ng'abayimbi? Sijja kgenda nnyo wala mu byabufuzi by'abakulembeze ng'abo naye nga Amini yali ayagala nnyo ebintu ebiyitibwa ebitone era yalina n'ekibiina kye oba bandi namba gye eyiye nga bw'aba agenda oba bweru oba wa gy'atambula nayo. Ngirimu baani olwo? Baalimu bangi besijja kujjukira mangu kati naye nga bwe nkugambye nti ye yalina bandi ye eyalimu abayimbi be abamuyimbira ng'atambula nayo kyagala nnyo era nnyo kisaamu nnyo. n'emizannyo kutwaliramu emizannyo yali agyagala nnyo. So tumumalako mu 79 tuyingire ekinaana n'abalala bonna bakulembeza abaaliwa ogambye nti bonna kumpi wabayingirako. Lule yali wa kiseera kitono era yali tannaba nakukkalira ku muntu kwegamba mukulembeze kutambula mbantu oba kubeera mbantu nnyo n'avaako binaayisa era naye ekiseera kye yali tekyali nnyo kya mirembe okutwalira awamu. Manyi ebintu bino byagalamu emirembe mu ngeri emu oba endala. Okusobola okukola byonna olina okubawo emirembe. Muwanga kumpi yaliyo era be bamu abo oba akomyewo gwokubiri akayimbako kakwata dda wali abantu batandika odde okwogerako nti olina eri ayo akuyimbako kyenkana. Ate nno ke nali nnyimba byali birakugaba ebibiri byabadde ogambe bya Sibadduka kuba Sibadduka yayimba nti Serukama Mayute. Otyo embooka evuga bwakomawo tewaaliwo budde nze mu kulowooza okwange banga obute bwakomawo teyalina budde kunonooza bintu ng'ebyo kuba mu ntebe yali tagize eki nga takkalidde bulungi weebale nnyo ng'ate kati zivuga egindi zivuga ng'ate gweno okwata bantu kugira kyali kizibu. Abagamba nti weyakomawo ate yabayigga abayimbi ne baddukira ku miriraano baali balimba oba abamu bamudduka nga kulwa. Sijja kugaana nti oba waliwo abadduka kubanga nze nange nze omu ku bayimbi ne Sibadduka n'abalala naye nze saakimanya nnyo nti waliwo abadduka wano nga bwe nkugambye nti yali tateredde owulidde.
Okay, tumala ku Museveni olwayingira awo wona toddamu kubaako kyokola kyanjawulo mu kisabo ky'okuyimba mu myaka egy'ekinaana awo ng'ovudde ku ziri ogenda oyongeraho ku nnyimba kyawoza okola endala ezaali nnyimba nze sijja kugamba nti nayimba ku lw'omufuzi gundi oba nze nali nnyimba zange ng'omuyimbi ennungi ennyo era ennyimba nnyingi ze nnyinza okugamba nti nze nnyimba okuva lwe natandika owulidde abo bonna bazze nga nze era tuli tuyimba owulidde so tuyingira Museveni 86 tukoma olwo kati ekisawo kikyali kyekimu nga bwe kyali mu ntandikwa luli eryo bakitandisa okugaziwa anti era ebintu bigenze bigaziwa okusinziira ku bintu oba ku nkulaakulana y'ensi oba n'abakyegattako ne baba bangi okugamba n'ebikolebwa ne bibaamu obwangu mu ngeri emu oba endala owulidde naye ng'ate bw'ogenda okuddayo emabega eri ng'olaba kyali kizibu naye kakati ebintu bigenze bigonda mu ngeri emu. Gwe tewakola kibiina? Ekibiina nze omu ku baatandika ekibiina ekyakadongo kamu banga myaka egyo gyonna egy'enkaaga kujjaawo mu nsanvu tewaali kibiina kyakadongo kamu. Waliwo bandi n'ennyimba endala manya n'abakatemba bo baaliwo naye nga kadongo kamu taliwo ng'ebikole ennankani. Kakati otandikawo kibiina? Twegatta kugamba kati okuzaako mabega wali ku bivulu bino ebya rediyo kyatuyamba okusisinkana kubanga luli omuntu yalinga Masaka nga gyava n'ajjakola omuntu yali luddawa owulira namuwulire tomanyi nawaali naye kati ekyo kyatufuula abooluganda mu kusisinkana ku bivulu ebyo ebya rediyo Uganda yagenda ngaokula noga ono ye Ssebadduka ono ye gundi ebifaanana bwe biti kakati ne twagalana ne tutandika okuba obumu. Baani kubanga ttiimu njagala okutegeera etandika ekibiina ky'akadongo kamu. Anti kati era abayimbi tebaali bangi bw'ogeraageranya Ssebadduka waaliwo Bernard Nsubuga waaliwo Matiya Kakumirizi waaliwo Paulo Damulira tebaali bangi nnyo era abo be baasobola okukwatagana okutandika okukola ekibiina ekitambula. Kibiina ki? Ekibiina ekyo twakituma kadongo kamu pitching guitarist. Pitching guitarist kyekibiina kye twasooka okukola oluvannyuma ne tukikyusa ne kituuma kadongo kamu Agriculture Company. Kyekisookera ddala? Awo ne kikuŋŋaanya nga abayimbi bonna tuli omwo kubanga era engeri gye bataali bangi nnyo nga tewali kibiina kirala kujjako ekyo. So mulimu gwe? Era nga bwe mbakumenyedde Ssebadduka Matiya Kakumirizi Bernard Nsubuga Paulo Damulira bwe bati. Kati mukama w'omuolo yabangaani omukulu Ssebadduka olwokuba yali omukulu mu kisaawe? Tetwalina nnyo bukulu buddaawo buga nti gundi ye mukulu ffenna tuli kimu. Kiki ekyabaleetera okukola ekibiina kukola bivulu oba kwongera? Anti kati Radio Uganda eri eyatuyigiriza kubanga yatukuŋŋaanyanga nejja oba kantugambe netukolamu ssente netukozesa kakati naffe netuzibuka amaaso netugamba naye lwaki naffe tetusobola kukola kintu kino netugenda mu bantu. Olwo amakanda mugasimbawo awali ekitebe kyamu? Twasisinkananga mu kibuga omwo nga bwe nkugambye nti ebintu si buli kimu nga bw'okiraba kati nti kiri nga bwe kyali. Olumwekubira bwekubizi nti gundi enkya tunaakola practice enkya tunaayimbira abeejo. Anti kati era bwe muba musisinkanye mumanya lwe munaagira ki ate lwe munaddamu okulabagana. Ekyamu kyali kyakulabagana? Kubanga akati tewaali mpuliziganya nga kati nti nja kukubira essimu nja kugira bwe nti pozi ekyaliwo ekyangu kyali kya bbaluwa naye ng'ate kiwanvu owulidde naye nga tumanya nti tujja kusisinkana ku lunaku bwe ruti tukole ebyaffe eba tugende tusitaginga egyendi. Yadaani ng'oggyeko ekyokuyimba wamala ng'okkuba endongo ng'oddayo ng'olima oba mirimu ki gye wali okola? Nze olwamalanga nga nkomawo nga nnima egomba isebo
n'olinda lw'oliddayo Yee. kyatwalanga gabbanga ki katugeze mu kigero katugeze mu wiiki ogenda emirundi ebiri oba gumu anti luli olunaku lwabanga lumu lwe musobola okukola lwalinga lwa Sande mu wiiki ate nga mukola misana owulidde kaakati ekintu bwe kigenze kigaziwa njogerera nnyo ku National Theatre kubanga kyekifo mwe nasingira ennyo okulaba ebintu bino ebiteekebwateekebwa ku Sande ye yali nga olunaku olw'okukolerako ebivvulu ne batandika nti n'ekiro bakolenga okugirawo nti ne ku Saturday tukolenga okuvaawo ne ku Friday kati ekyavaawo ng'abantu bakuba kuva Monday paka ddi yes. Okay. So ekibiina ekyo kisooka olabina ebirala ebyajjanga bikijje ku mmwe ebirala ebyajja oluvannyuma anti kati awo twavaamu oba twazaala kama kakati waliwo abaavaamu ne batandika okukola ebibiina ebirala ng'era bwe byajja bimeruka nga kirwa anti waliwo Super Singers nze kyekibiina kyemmanyi ekyasookera ddala okuva Matiya Luyima ne Fred Sebatta yali mu Super Singers Sebatta olwo bava mu Kadonka Mwani Culture Company kakati n'ebirala ebigenda ng'ate biva omwo ng'ate nabyo awo nekitabo ate Entebbe Gita Singers evaawa naye evaawo Entebbe Gita Singers kakati ffe twatuuma nti nakugambe pitching guitarists ne tuvaawo netuma Kadonka Mwani Culture Company kakati ekikyasembyayo ye Entebbe Gita Singers era kyeki kati Entebbe linnya lijja ddi mwaka ki Entebbe yakyajja kubanga waliwo munnaffe omu yali director eyatufaako nga ye Paulo Damulira kakati Damulira bwe yafa mu kinaana awo yafa mu lutalo na nekituyisa bubi omanye ebintu bino biri nga lujegere munnammwe bw'avaawo bw'ati kati bwe yavaawo nekitukosa nnyo mulimu mu bintu byaffe bye tukola kakati abaali abangu b'okugira ki b'okubuukira ebirala awe baatandikira twagenda okukuŋŋaanya okukomawo ng'abaana abamu bagenze yeyo wenkugambye bannaffe nga Super Singers nani kakati ffe abaasigalawo nze Kakumirizi Mayanja Sula ne Christopher Sibadduka ne tukomawo era ne tugamba kati katutandikire wano Entebbe Gita Singers. Nze nali mpulira nkuze mpulira muzaamu gula Entebbe bali boogera ku ggwe oba kyaliyo ekyo nedda biri byasiga lya mugula lya mamba gye mwaliira nedda mwali bubeezi Entebbe twali Entebbe naye nga sitwali mbyannankani nti mugula Entebbe lwaki bifo byonna mwalonda Entebbe ani yalinayo amakanda waliwo munnaffe omukulu omu yatukuŋŋaanya engeri gye twali n'abafaani baffe kakati bye yalaba tuzirise n'agamba temuggwamu maanyi omukulu oyo yafa bambi bamuyitanga Moses Bukenya ye yatukumaakuma n'atukomyawo era yali Entebbe kakati engeri gye twatuulanga Entebbe ne tuteesa kino na kino we twasinziira ntugamba nti katujje na kipya tujje n'erinnyani Entebbe Gita Singers bangi bamerusaawo tuwulira ne groups zizenga z'amaanyi zitandise okuyimba okusinga ennyo myaka gy'ekinaana nga bwoga si bwe kiri okusinga ennyo kinaana olwo baana kyabajjako kati awo nkutwalira mu jjinja erya omu ku basomesa abalala be bayigiddeko baana ki be mwalengerawo mu gy'ekinaana nga bajjanga balungi kubanga bo baali bangi n'abali ab'enjawulo anti kati era twalinawo abo nga Fred Sebatta Matiya Luyima bwe bati abayimbi abo bazzenga nabo ate oluusi bava mu bibiina byabwe bwe bati Hamani basudde wa mwaka ki wa mu 9 oba mu 8 sodde si yali weewala nnyo wamumanyako ngeri gye mwatambulanga kubanga mwatambulanga ebyalo mu Uganda nga mugenda okuba ebivulu anti era nga
kasita nkugambye nti bwe twava mu National Theatre omwo ne tutandika okutambula mu byalo era neyo basudde twamusanga eyo ewaabwe Kalububbu olidde emboozi nagiwuliddeko abantu awamu Kalububbu ng'era bagamba nti ekibiina kyammwe eky'Entebbe kyali kigenza okukubayo endongo kakatimbulya ku mboozi eyo nga bwe yali anti kati gye twamusiŋŋaana oba gye yajja gye twali tugenda okukola n'ajja n'atusinkana n'agamba ndi muyimbi ne tumugamba atuyimbiremu era n'ayimba oluyimba olwo Mukyala Mugerwa olidde twali tugenda kubeera mu Nnyendo ne tugamba ajangu mu Nnyendo ti tujja kuteekako ne ku stage ng'ayimba bulungi tumuwulidde kakati ne tujja mu Nnyendo ne tumuteeka ku stage era tulinga abamuwayo eri abantu bo basalewo ne tumwanjula kakati banne tufunyeyo omuntu waffe ono bwati ne bwati naye kabayimbiremu bw'amala okuyimba tumutwale era bonna baagira ki emboozi eyo gye mbadde njagala kubanga giwuliranga bw'ogyogedde ate kati gwe wagiri wakati ddala mwabanga mugenda ku byalo okunoonya abaana mubagatte ku bibiina byammwe bo bajjanga nga bawulidde kuba sikyali nga kya bulijjo kakati nga bwe nkugambye nange bwe nabuliranga bannange bano nga bayimba ku radio kakati okugenda mu kyalo eyo nga bwe muzze wano ne baga nti gundi bajja wano bazima bava ebule n'ebweya ne bajja balabe ku baani so ajja ne mumwanjulira abantu n'akuba endongo okufa obufi kati gwe nno ogambye oli mulungi naye mu mboozi emu gye nawulira omu ng'ayogera nti ate omu ku nakibiina kyammwe yagamba nti mutajja kukola nze simumanyi wabula ffe omuntu nga tumala okumuteeka ku stage yaffe tumala oba kumukola kutya katoyinza ate kuleeta kino kirala kubanga singa yagamba nti yali mu bitebani mulese ku stage owulidde njala okubuuza mu bantu be mwanjulidde ensi ne bafuuka ab'amaanyi wakati we basudde naye mutegedde ndimwe mu mwanjula eri ensi bw'ogamba nti ono yafuuka mulala olinayo abalala b'osobola okwogera oba basudde gwe wenyumirizaamu ennyo mu bayimbi mwayanjulira ensi ne bafuuka bakitalo abayimbi bangi abayimbi kaba kadongo kamu bonna nze nandigaye nti era bavudde mu ffe mu kutwalira awamu so basudde mu mwanjula omulala anti kwegamba abayimbi bangi kakati abo bonna abayimbye ennyimba ez'enjawulo era bonna bameruse bava mu ki bava mu ffe kwegomba essebo ennyimba eyammwe n'ennyimba ey'abaana be mwadoputinga yakyukana oba bonna abayimbi abajjanga bakoppanga lujegerera mwali mutambuliranga mu nsuna y'endongo kati gwe ndaba ensuna ye y'endongo efaanaganamu neya Christopher Sebadduka bano baleeta kirala oba akatale kakyuka ddi music nakyukuwa kadongo kamu music kwegamba abantu banoonya abantu kye baagala ate nga baliwo okulwa ssente kakati balina okunoonya okulaba abantu baagala ki kwe kulaba nti naffe twasooka kuba ndongo emu era kwe kututuuma ne kadongo kamu bwe twalaba nga endongo emu tekyamatiza bantu ne tugenda nga twongeramu ne tuteekamu beesi kakati we tutuuse wano we twogerera tokyayinza nakumanya nti kadongo kamu owulidde kwegamba yenkulaakulana eriwo mu kintu ne music naki kuba kati abantu kye baagala olina okubagoberera kubanga be bakamaabu mukulu Dani kati gwe nkuyita kojja kuba tukwenyumirizaamu mu kisaawe kino bw'omu ku baliwo ba pioneers emboozi y'omuntu omu nagiwulira ng'anyumya kadongo kamu mu industry n'agamba nti Hamad Yasudde bw'ajja mu gy'ekinaana nga giggwako yaleeta ennyumya y'emboozi nga ndala nga erimu okunyumya ebintu nga biringa nga firimu ate nga ebitaaliwo gwakiraba otya oba wakiwulira otya anti kati omuntu bwe kiba kitone omuntu ajja nga alina ekintu kyoba kugamba oba omuntu gwagoberedde amuleese mu kisaawe naye kati n'oyo naye yajja nga
naye nga watandikidde awo mu nnyimba ye. Nze era sandyegomba ennyo okuyimba nti kanyimbe nga gundi. Era oyo nze ku lwange simuyita muyimbi. Ayimba nga gundi. Ate nga bangi bakirowooza ne bagamba senga kale katugambe oba mu studio ng'omwo ng'ogenze kukwata nnyimba. Oli ne bagamba nti lwaki tokubya oluyimba oba endongo ng'eya gundi. Olidde gwe jangu ng'olina kikyo okitunde bantu bakigire ki bakyagale era bakwagalire eyo ku ekyo kyoleese. Olidde isebo kati umulemuko katono tugenda kutandikira awo mu myaka egy'ekyenda tuyingidde kuba kyemmanyi awo akatale kaali kakyuse enfuna ekyuse n'ebiro tebemulaba birala nnyo music ng'agenda akulaakulana. Tukyane Dani Mugula muyimbi ate era y'omu ku batandisi abakulu abaleeta abaana ennyo abajja bayimba kadongo kamu.